Yana nabo basimbudde era nga nnyongera okujjukiza nti obunkenke bwo bungi nnyo nnyini ddala. Mwami Museveni yamaze okuba nga tumaze omusuula mu katego, embeera etabukidde ddala, buli kitundu bayimukiddemu. Yes, baganda baffe mwebale nnyo abawulidde omulanga guno. This is day one, nenkya tuddamu nalo lituddamu, so musitukiremu. Musitukiremu Bannayuganda tubasaba mikwano gyaffe, musitukiremu baganda baffe. Kekadde. Kano kekadde akatuufu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo ne katugamba era tubakoola baganda baffe abali okumpi n'ewala, mwenna musitukiremu. Embeera bwe tubeera emityana, abantu bo embeera buli kimu bakikoledde ddala. Tolina kyobagamba, tolina kyobanyumiza, tuli mityana. Omukulu Francis Zaake era embeera bwe kibiri. Ne kansooke nkulaga embeera nga bweri maka g'omukulembeze w'eggwanga. Kumwana lwanna ate basikola ne kubanga tusimba mulinya bwe bakoze balese mulinya baade batugamba mbu tusinika amanyo tusinikira abagenyi tukatufolo tusinika byensinika yaffe ebigenderige bifaanana mubana abatuuze b'Essenyange balaajanye ne bakoowa n'okukoowa laba piki bwe mukubye bajja tufuba mukubye ate abavuga okubawana oli agera n'akuwaabira nti omukubyewo. Sebo ne bannyabo tulaba tuli mu luguudo ate wano tuli mu kibuga mu Masaka City, naye bano abatuuze balinga abaakutibwako, tuli mu Uganda, balinga abatali mu Uganda. Tulaajanya oluguudo lukobe naye kati katusirikemu ebitooke, ndowooza kanaaba kabonero kalungi. Tuleete ebigimusa, tuleete n'ebigimusa, abatuuze bagenda kululabirira. Tujja lulabirira, genda kutula olusuku lwabwe balusimbi balwagala. Olunala okusimba olusuku nga tweyongerayo tugenda ku birala. Wuuyo omulaba bwagwa. Jangu taata wentu. Ajja mujja taka naye ekinyawo bibadde byagenze n'ettaka erinnyirwa. bagafunya bulungi mwate abadde atema n'amutema.
omukyala yali wa Luuto fenna twakanyanga kitalo nga kitalo naye olwa boodo olwamukuba mu kinnya teyasika tukatisinga olusuku lwaffe ebinnya byaffe ebingi mu buguudo Bitooke bingi. Enjala tulina ebitooke. abatuuze baludde nze mbakikirira mu kitundu naye baludde nga bankubira omulanga oluguudo luno nze nga wawapisi nalwogera dda mu financial year yasookera ddala nga twakalayira ne mu financial year yaddako 2022 n'eno 2023 ne tulwogera nti oluguudo lw'Essenyange lubi abatuuze abaana ba booda bakubawo abantu bamenyeka n'emigongo tuze nga tukigamba abantu obutali buno abantu bali mu bitanda bali mu malwaliro lwa luguudo tuze nga tukitegeeza abantu oluguudo lubi wamasobola kutiremu kyokka Mubinya mwe nyinyi mubinya mwenyimbe mule soko kwa nyinyi kulisozi lwaffe olw'Essenyange wano Masaka City. Namayanja mama tuyambire da tukolere kubo. tuli bubi abantu bafiira ku luguudo luno batuyambeko mutuyambe bwe kikwatako ekikwatako bannange Engulu zirabikanga nga zirimu empompogoma bwe ziti abantu bagwa ku accident bonna nga muli eyo mu mawofiisi mutudde mulaga abazungu nti tuli bulungi nnyo. Tugenda kumwenya nfunyo era tuze wano olw'obutali bumativu olw'enguudo embi. Tegezezza tudde ku makubo tusinike amannyo ng'abakulembeze batuyitako naye tunasinika tutya amannyo ng'enguudo zino zirabika bwe ziti. Kale nno ffe tuvuddeyo okulabya eggwanga nti olukiiko lwa Nnaamu terutugasa ng'enguudo ze tuyitamu mbi. Tuvuddeyo oluguudo nga mululaba ffe tetulaba nga ffe abatuuze nti beetagamu bitooke abantu batememu batememu emmere kuba omuntu eyakera n'alonda tayinza kubanga ayita mu luguudo olufaanana bwe luti. Tuvuddeyo okulaga abakulembeze abaze mu lukiiko lwa Nnaamu nti embeera mu Uganda naddala ey'enguudo mbi nnyo lwakuba nti bo baddeyo ne babasibira akazigo akalungi naye nga ffe eno mu byalo byaffe gye tuwangalira tuli bubi. Tetujja kusinikayo binnyo ng'enguudo ziri mbi bwe ziti. Tetugenda kubisinikayo tusaba abakulembeze kitukosa bubyeme amazzi gayiika wano nawona ne gatwala enena mu mayumba g'abantu oli ajati busera era najjula amazzi. Kale nno tuli bubi nnyo bakama baffe muba mutuyambye tuba tweyanziza ekkubo kyamu era enkuba bw'etonnya kiba kirala amazzi gatwala n'abantu era wali wammanga waba wafu nnyo buli muntu asitula munne kuyitawo wali batusitula tusooka tuyitawo n'ababbe kituufu tebalimbye bakubibwa ababooda banokayibwa obulala bakubira wali omusajja nakufiirawo awo wakubirawo omuntu. Oluguudo lwonna walisibyemu ebitooke era ddala eri wansi. Babisimbire ddala wano ku
kumanda lwala abantu bafu. Nabadde njagala bisimbire ddala mu kkubo. Era babitadde mu kkubo. Ekyanga babitwalekka ddala wano mu kkubo. Nabadde ngamba babisimbire ddala nze nange misolo gikwa. Nakowa kyamaanyi nsamba. Nayita buli nnaku mu kkubo n'abakowa. Badde njagala bigoba bbaka mu kkokolandi eri. At least ko kakati olusuku lwaffe lututte. Ekifaananyi ekirase lugudde nnyo wano. Tuseke tudde ku ngulu tuseke olukikola mu lugenda mu maaso obanga abakulembeze abazze mu lukiiko olwo batuyitako naye tunasinika tutya amanyo ge batugambye okusinika ng'enguudo zaffe zifaanana bwe ziti tuvuddeyo tulaga obutali bumativu olw'enguudo embi abantu baffe ze bayitamu oluguudo luno nga mululaba ababiki abatwona n'ab'ebigere baserera kukuba oyitawo ebinnya kyekinnya buli kimu epopogo mazingo oli mu ggwayo nekona ki mulimu n'ababbi ababeeramu ne beekwekamu binyoomu omwo nnyini ne beekweka mu binnya ne babeeramu omwo mulimu ababbi abakulembeze baffe muve mu mawoofiisi muve okusiga akazigo tituli bulungi nga tuli bubi muve mu mawoofiisi mujje mukolere abantu bayite mu nguudo ennungi kuba omusolo baguwa kiki tuliko bannaye mututaase bammeeya namayanja mmeeya mu bannaye tutaase mwena mwena abeebikulembeze b'ekibuga Masaka City mututaase weeraba neraba ate ekizibu ekibeerawo ffe bakama baffe tebakkiriza omanyi lwaki eba interview nga egenda okukola ku TV ontegeera kati gwe bwansooka ogikola n'ogiteeka enkulaakulana ejja lwanguudo enkiiko okugenda mu maaso tezirina makulu kubanga enkiiko zitambulira ku nfudu zinyanga ze baateeka ku nfudu ewatali mmotoka naye so nga enkulaakulana eyanguwa mutambulira ku mmotoka so si ku nfudu kati enkiiko zaawano zitambulira ku nfudu tezirina makulu olukiiko lwanamu abulaze mu Uganda oba buyisa bivulu seremoniyo tezirina makulu ng'omuntu wa wansi akaaba kwagala omuntu wa wansi atandikibwako abeerere saavisi ez'enjawulo ogenda ku mobayiro mane omusolo baguwanvuya ne baguteeka waggulu ate banka zo ne bazisalirako amagoba ag'owansi so ng'ate omuntu owowansi ne banka gyeri tamanyiye batono nnyo abadiiringa ne banka basalewo omusolo ku mobayiro Mwebale nnyo baganda baffe bannamasaka mwebale nnyo mwebalire ddala lunaku lwa leero lusimbudde tetwagala kumanya ffe twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero
tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe olunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde twagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe lunaku lwa leero tusimbudde tetwagala kumanya twagala ntebe yaffe Kona